po jako akawuwo. Haji Ibrahim Muwanga Kibirige abadde musajja muna bizinensi era ng'abantu bangi mu bisaawe ebiwerako balambise okukulakulana n'okukyusa obulamu bwabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omukulu Haji Ibrahim oba mutumanyi nga BMK ng'oggyeko abantu abo okubatuuma amannya gaabwe okugatuuma enguudo wandibaddewo ekyenjawulo famire z'abantu abo abakoleredde ennyo eggwanga kizisigala zifuna. Bannamakolero ab'enjawulo bakungubagidde Haji BMK gwe bagambye nti bagenda kumusubwa nnyo mu kisaawe ky'abamusiga nsimbi bwe basinzidde okusaba gavumenti okukendeeza ku misolo gy'ejja kuba musiga nsimbi abaakuno ng'okumu ku kusiima BMK olw'ebirungi byakoledde eggwanga. Nti abadde omu ku abo abawaniridde eggwanga abadde bawa abavubuka emirimu abadde muzinzi munene nnyo mu ggwanga Uganda olw'okuyamba ku bavubuka okubawa emirimu. Era ekyo nno kitukoze bubi nnyo kuba bangi nnyo abatagenda kufuna kwesiima nga ffe abamu abasobodde okubeerawo netubaako bye tufuna ku ye. Ssemujju Shafiki nga yakula bannamakolero mu munisipaali y'e Nansana mu kibiina kyabwe ekibagatta ki KSS Concrete Dealers agamba nti Haji BMK alese eddibu ddene nnyo mu mirimu egiwerako naddala wano mu ggwanga so nga n'abavubuka nkumu babadde akozesa mu mirimu egy'enjawulo bafiiriddwa omusomesa omulungi gwe badde bateekwa okulabirako. Olw'ensonga nti alina ettofaali ddene nnyo lyatadde ku ggwanga lyaffe Uganda. Omwami oyo y'omu ku batuleetera ebyuma bino mashini zino zetukozesa mu factory yaffe eno ey'okuba bloka, pavers n'ebirala ebintu ebikwatagana bwenti ebiri mu concrete ebikola mu kuzimba enguudo wamu ne mu mayumba. ABS TV mu kuwayamu n'abavubuka ab'enjawulo bagambye nti Haji BMK abadde kyakulabirako ky'amaanyi gye bali era nga bano basinzidde wano okusaba gavumenti okukendeeza ku misolo gye basoloozaako nti olwo nabo lwe banaasobola okutuuka ku ddaala Haji Ibrahim kwabadde. Emirimu gye tutandiseewo mu mikono gyaffe yandibadde tetuyisa buge okusinziira nga bwe tugikola kuba tweya bweyiya nga bw'omanyi olw'embeera eriwuka tweyiya bweyi. Ekyenjogera ku gavumenti yandibadde etuyamba okukendezaako ebimu ebikozesebwa mu concrete nga emitalimbwa tuva facing force kati emitalimbwa gyabbeera ate bakasitoma bagalira kubeera isi. Haji BMK yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo era ng'enteekateeka z'okumuziika zitambula bukwakku okutuusa olunaku olw'enkya lwagenda okugalamizibwa enkoowe mu disitulikiti y'e Wakiso. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television.